ali ku OPM webale nnyo balire ddala Robert Mutebi okubanga otwegaseeko. Abayizi tebakoze bulungi mu science. Tutandikirawo Robert Mutebi obuzibu buvuddewa batugambye nti kulamu wakayitiridde okukwata obukusu. Ensonga eno gitunuulidde otya Robert Mutebi? Ya neyanziza nnyo neyanzege Robert Kalema ali mu studios bwebitibwe birabise eno nno ye round esembayo ey'okufulumya ebibuuzo bannaffe abayizi ku mitendera egy'enjawulo bye bakola omwaka oguwedde era ng'ebibuuzo bino bifulumiziddwa olunaku olwaleero bye bikomekerezeddwa oba bye bikomekereza ebibuuzo obaolyawo bitegekebwa bannaffe aba UNEB ebibadde birina okufulumizibwa mu nteekateeka eno. Sciences nga bw'ozogedde ng'era bw'okyogeddeko era nga bulijjo kino oyinza okugamba nti kyafuuka kyava mu kubeera ekizibu ne bifuuka bulwadde ku mitendera gyonna naye ku mulundi guno bw'olaba engeri ate abayizi gye bapafominzeemu abayizi abawala basinze kupafominga bulungi mu arts bakubisa wala abayizi abalenzi ate nga mu sciences nga bulijjo abayizi abalenzi ate basingidde wala abayizi abawala. Kakati n'ekyo ministry esaana ekitunulemu nga bagenda maaso obaolyawo n'okulabika nti ate batereza ensoma mu masomero ag'enjawulo. Tebawogedde ku curriculum mpya tebalina kigambo kyonna kye bajogeddeko ate nga eggwanga libadde lyesunze obaolyawo minisita okubaako kyayogerako naye tebajogeddeeko. Naye bw'otunuulira ate Kalema performance bwe yali oba performance engeri abayizi gye bakolamu ku masomo gano agali compulsory oba ag'obuwaze okubala biology chemistry ate n'otunuulira engeri gye bagatwalamu ku level eno ya S6 ate nayo yeewuunyisizza nnyo abakulu bano ab'ebyenjigiriza nti obaolyawo amasomo gano bagateekawo nga gali compulsory naye abayizi balinganga obaolyawo abayise obuyise ekivulu bwe bamala obaolyawo okusoma amasomo gano mpaawo bagatwala nnyo ku mutendera guli oguddako ogwa S6 oba giyite A-level. Katonda nnyo Kalema njagala onzikirize nga tetunagenda obaolyawo ku bigambo by'aba ministers ab'enjawulo ne minisita yennyini omukyala Janet Kataha Museveni waliwo bye batagenda mu nnyo nga tuli wano ye performance eya districts nga bwe zikoze. Njagala okugamba nti district eya Amudati yemu ku district ezatuuzizza abayizi abasinga okubeera abatono. Actually Nakapiripiriti yo teyabaddeyo muyizi yenna yatudde S6 tewali muyizi yenna yatula S6 mu Nakapiripiriti ate nga Amudati yatuuza abayizi 11 mu district number abatula S6 era nga yo abafuna principal passes esatu yali muyizi omu yekka yali omuyizi omu yekka. Tugenda kubanga tubatematema mu bwangu tusobole okuddayo mu nteekateeka zaffe eza bulijjo. District ey'Ebushenyi ezimu kuzasinze okukola obulungi nti Bushenyi eno bw'otunuulira district enamba yatuuza abayizi 2379 abayizi 459 abalenzi bafuna 3 principal passes ate abayizi 603 abawala ne bafuna passes ezo esatu. Kitegeeza nti abawala ku luno beefubyeko nnyo kubanga olaba mu Bushenyi 459 ku 603 abawala kitegeeza nti bakoze bulungi nnyo. District ezimu kuzibadde zikola obubi naddala ku mutendera guno district ey'Ebuvuma bw'ogitunulira Buvuma yatuuza abaana 10 abayizi 10 bokka abe batuula mu district ey'Ebuvuma era nga yafunayo omuwala omu mu district yonna eyasobodde okufuna principal passes esatu bw'otunuulira enteekateeka eno nga bwebadde. District endala kusinziira ku performance Hoima yemu nayo zagezezzaako ku mulundi guno naye nga abalenzi bakubidde wala abawala kubanga 248 be basobodde okufuna principal passes esatu ate 174 abo bo bafunye principal passes esatu naye nga bo bawala. Jinja yemu ku ndala ezakoze obulungi abayizi abafunye principal passes esatu bali 164 district eye Jinja bw'otunuulira ku performance nga bakoze. Kampala nga bulijjo Kampala abayizi abafunye principal passes esatu bali 5118 mu Kampala naye era nga bw'otunulatunulamu ate abagudde oba abafeirinze abali mu feri abali 125 mu Kampala naye nga yafunye abayizi 5118 Kampala okutwaliza awamu. District endala okusinziira ku
performance kubanga bino tebyogeddwako njagala nzikutemeremu. Luweero yayisiza abayizi abafunye passes esatu ababadde 1,157 ate nga Masaka yafunye 713, Mbali yafunye 548 ate Mbalala nefuna 1,307, Mbalala yafunye 1,537. District M abo bogamba nti bebazifunye zi A, B ezo zonna principal nga bwozimanyi katono nnyo. Mityana yafunye principal passes esatu abayizi 7 ate nga nakapiripiti nagambye tebatuuzayo muyizi yenna. Mukono yafunye principal passes 1368 ate nga na park yo yafunye abayizi 13 abafunye principal passes ezo. District yonna yatuuza abayizi 24 mu nteekateeka UNEB gyefulumiza olwaleero. Ntungamo yafunye 664 principal passes esatu ate nga district endala okusinzira bwe zaakoze Wakiso gye mbadde nsuubira nti mugyesunga yafunye 9,288 district eye Wakiso. Embeera abwetyo okusinzira ku ngeri gye bakozeemu Kalema abwe batyo bwe baperforminze okujjako nga olina ekirala oba oliawo akyoyagala tukubaganyeeko ebirowoozo. Wabale nnyo wubalire ddala Robert Mutebi. Kakati batutegeezezza nti okwewandiisa oba okuwandiisa abayizi mu mwaka 2022 ebisale bisigadde kyekimu. Ebimu ku bisoomozeza abaana bano n'olaba ng'omuwendo gujja gusalika kweze ensimbi ez'ebibuuzo ziyitirira emitwalo 18,600 ze bagenda okujjako abahaya oba aba senior 6, emitwalo 16,400 ze bagenda okubanga bajjako aba senior 4 n'emitwalo 3,400 aba P7. Kakati bw'obanga otunuulidde omuwendo guno gulina engeri gye guyinza okukosaamu abayizi abaneewandiisa naddala okutuula ebibuuzo bino ebyahaya kuba omuwendo gujja gusalika. Simanyi oba eddoboozi lye litabadde eddungi bulungi kyombuuzizza si kiwulidde bulungi eddoboozi liyinza okuba nga libadde wansi. Okay, tutunuulidde omuwendo abanaffe aba UNEB batugambye ebibuuzo okwewandiisa okuddamu okukola ebibuuzo kati abagenda okwewandiisa mu 2 abagenda okutuula ebibuuzo tebagenda kwongeza bisale. Ebisale bibadde basasula ku mulundi guno bye bigenda okusigala emitwalo 18,600 kwaba abagenda okukola senior 6 ze sente ezo zebataddewo zebasasula omwaka oguwedera ze zigenda okusigalawo n'emitwalo 16,400 eri bannaffe abasiniya eyokuna abagenda okwewandiisa era ng'enteekateeka yetandika gye bujja ku katono. Kyembadde mbuuza nti emitwalo gino 18,600 girina enkosa gye gikosaamu banna abayizi abava ku senior 4 kweyunga ku senior ey'okutaano n'ey'omukaaga. neyanzege Kalema sisuubira nti ensonga eno eri ku ssente. Bw'otunuulira trendi bwebadde mwaka ku mwaka era ne bw'otunuulira abayizi abajja batuula bwe tujja wano ku UNEB okukola nga bafulumya ebibuuzo bya PLE olabira ddala nti abayizi bangi ababa batudde PLE kumpi abayizi emitwalo 60. Bwe tutuuka ku O-level abasalika tetugenda mitwalo kumpi 3. Kakati tutuuse wano tuli mitwalo 10, just mitwalo 10 oba bwezityo namba ntono nnyo naye teberezaamu okubanga bali mu mitwalo 10. Actually kafune ezo zoyogedde olaba enjawulo y'amaanyi okuva ku PLE okudda ku A-level nti kumpi emitwalo 4 oba 5 girina we gibulira awo asirwa ssente oba lwaki. Naye bw'otunuulirako okusinziira ku nteekateeka ya ministry bagambye owa primary owa PLE asasula emitwalo 3,400 ate nga owa UCE asasula emitwalo 16,400 oli n'asasula 18,600. Singa omuzadde yena aweeredde omwana n'amutuusa eyo ansuubira nti zino ssente asobola ozisasula kubanga ate zino ze ziri official nga bw'owulidde omukyala Professor Mary Kakol akulira
mpulira abaoliawo ssentebe wa UNEB nga ayogera ogenda okwesanga nga amasomero naddala ag'obwannannyini private schools ssente zino bazisussaamu n'aga gavumenti agamu agalina olukujjukujju ne bagenderera ddala ku mitwalo 12 PRE ate UCE ne USE ne babasaba emitwalo 25 ndowooza olaba kati embeera bwebeera naye ate ng'ekiri official kyekiri kyoyogeddeko nze ndowooza nti tekubeera kutendewererwa kw'abazadde akutwala abaana okutuula okola S6 naye embeera trendi bwetyo bweri nti bagenda ba dropping out okusinziira ku mutendera buli muyizi gw'aba agenzeeko oli bw'amala primary abamu bafumbirwa abalala bagenda okulonda ente n'okukola ebirala abalala bajja mu kuvuga boda n'abamaze S4 nabo byebityo bwe bagendamu akwega ne twesanga nga tulina service sector ng'erimu abantu aba primary n'aba O-level abasinga awo babuulira n'omubuuza nti wasoma kwenkanawa nagamba nakoma mu P7 wakusoma kwenkanawa nagamba nti yakoma mu S4 kati numbers ezisinga zikomaawo kakati bano oba oli awo abavumiriya ne bagamba nti katweyongereyo abo batalina maddu gakola ssente nga bukyali be batafunira mbuto mu myaka egidiringana awo era bye baba basobola okutuuka wano naye sisuubira nti zibeera ssente zino eza registration nti ze zibalemesa oba oli awo ku A-level. The district y'e Buvuma otugambye abayizi 10 bokka be batuuza ebibuuzo bino ebya senior ey'omukaaga ekimu ku bisoomooza district y'e Buvuma oyinza ogamba erina ebyobugagga bingi naye ekisoomooza district eno ye community gye babeeramu n'ebintu oyinza ogamba nti n'engeri engendo empanvu ze batambula ebbula ly'amasomero kiki kiyinza okukolebwa ne district zino nazo ne zivaayo ne ziva mu muwendo guno ogw'abaana abatono ne badda ku muwendo ogw'abaana abangi naddala mu district ezo ezirimu ebizinga ez'enjawulo. Nayanziza nnyo neyanzige Kalema obuzibu ku district nga Buvuma oba oliawo ne Kalangala Uganda tetunafuba tukyali nsi ekyakula nti tulina obuzibu n'entambula olaba entambula etataganya bano abali ku lukalu olwo abali ku mazzi nti Buvuma ekisinga okubatawaanya ebifo ebyo ebiri katugambe islands ezo entambula yesinga okutawaanya abantu beeyo ate n'ekirala n'enkula y'ekifo ebizinga tebibeeranga lukalu abaana ku bizinga batawaanyizibwa nnyo nnyini ddala abasajja nga bw'omanyi nti abalunnyanja abo babeera ne ssente mpitirivu naddala abaana abawala ate n'abaana abalenzi abazaalibwa ku bizinga bangi batandika okuvuba nga abaana bato bwe buzibu obukyasinze okubeera obw'amaanyi esayidi eyo amasomero matono ebyenjigiriza bitono abaana abazaalibwawo abasinga bagenda direct mu bizinesi ya byannyanja ate n'abawala ababa bakulakulamu abavubi babatandika bakyali bato ne baba bajja mu sisitimu bwe buzibu obuba businga sayidi eyo ate ne gavumenti oyinza okugamba nti nga bw'olaba nti mu bitundu eby'Ekalamoja n'okweyongerayo eyo ebyenjigiriza bikyali wansi naye eno obuzibu buva ku oba oliawo enteekateeka y'ebitundu ebyo nti abaana babatandika bakyali bato okubakozesa emirimu ate n'abaana abandi badde bagenda mu masomero nga bawala babafumbiza bakyali bato naddala mu bitundu ebyo ebyebizinga. Abagojebwa ennyo amataba ne Bulambuli oba ne Bududa district ezo zakola zitya nga bw'oteekateeka okutufunira omuwendo gwa tulaba ku television tutunulidde ebyavudde mu bibuuzo ebya senior ey'omukaaga ebifulumiziddwa olunaku olwaleero nga gwe omuyizi ateekateeka okuddamu singa obanga obubonero bw'ofunye tebukusobozesa bulungi kyekiseera okuddayo weeteeketeeke era nga bakubuulidde nti emiwendo gye wasasula omwaka oguwedde gy'ojja okusigala ng'osasula okujjako nti ekyenjawulo ekijja okubeerawo nti essomero ery'obwannannyini liyinza okwongeramuko kasente ako okusinga ku lya gavumenti nabwe kityo olina okuba nga weeteekateeka obudde buno kubanga eno kyekiseera ekyokutandulula ebigere oyongere omukisa ogwo okukola ebibuuzo singa obanga obubonero bw'ofunye tebukumatiza bamu kyebakola nga batuuse wano ku siniya ey'omukaaga singa tasobola egenda mu yunivasite asalawo n'agenda mu matendekero oba mu matendekero ago agasomesa agawukana ku universities bwatu nafuna obukugu obw'enjawulo era abasinga bavaawo ku senior 4 n'atagenda ku higher ensonga lwaki omuwendo ogwo gujja gusalika ne bagenda mu tertiary institutions ezo ezibatendeka
bategeka mu bintu ebyenjawulo ne bavaayo nga basawo naye abatali bali ba dokita ne bavaayo nga bamakanika ne bavaayo nga babazi ne bavaayo nga batunga n'emirimu emirala. Emabegako twabadde mu kiyembaawo okugenda mu maaso mu kutunga ate ku amaanyi nnyo abamu bagaya nnyo okutunga. Kale ebyo bye bimu ku biyambako na wano ku E6 osobola okugendayo singa oba olabanga okumalayo ku university wali ati kijja kubanga kikusobozesa. Kasese Bududa district ezo zaali nnyo ku spotlight zakola zitya mu bibuuzo ebya siniya ey'omukaaga. Neyanziza nnyo Kalema mbadde nkunoonyezaako ko wano ku bitundu bwe byakoze. Bududa yatuuza district yonna yatuuza abayizi 2 district Bududa. Mujjukire bwe baali bakola ebibuuzo bino ebya USCE twali mu bitundu eby'Ekasese nze ne ttiimu yange ne ba Dennis Kasiri era twabalaga okuviira ddala ku makya enkuba bwe yali etonnya ate nga yali etonnya Kasese ate nga n'abanaffe obeeryawo mu Erigoni baali bubi, ab'Erwenzori baali bubi ne mu Erigoni baali bubi. Kakati Bududa yatuuza abayizi 2 nga ku bayizi bano 2 abayizi abasobodde okufuna passes S3 babadde abayizi 17 be basobodde okufuna passes S3 ate abafunye passes 2 babadde 40 abafunye pass emu babadde 65 ate abafunye simanyi na zino bwe baziyita naye wano baziyise subs ababadde 47. Kati olwo abagudde mu district ey'Ebududa abagudde mu district ey'Ebududa boyinza okugaa nti bafeirinze babadde 4 bwe batyo bakoze. Akatono nnyo kandabe ekyabadde mu district ey'Ekasese kubanga nayo ate ebintu tebyali birungi n'akatono. Akasese yo bakoze batya ane Kabalole zino zonna zatawanyizibwa nnyo okubumbulukuka kw'ettaka ebitundu ebyo byonna ebya 40 naye Kasese yo Kasese yatuuza abayizi abo mugatte gwali gw'abayizi 823 okutwaliza wamu abayizi 180 abo bafunye passes 3. Olaba nti tebakoze bubi bw'otunuulira n'embeera eyabaddeyo ate nga abayizi 236 bafunye passes 2 abayizi abalala abayizi abafunye pass emu Ekasese babadde 261 olwo 132 Ekasese ne bafuna subs ate abayizi 9 Ekasese be bagwiridde eddala. Performance abwetyo bwe yabadde oside eyo naye abotunulira ate ebyogeddwa wano abantu ab'enjawulo olabira ddala nti abayizi bakyali kusoma kuli okusoma kuno okulabika nti bakuraminga bukuraminzi ekintu kijjanga bwe yakikuraminga basoma pamphlets tebasoma kukwata naye nga performance wise ate district ezo zoyogeddeko bwezityo bwe zakoze muganda wange Robert Kalema. Lero babugaba batya erimu obubonero 6 B erimu obubonero 5 C erimu obubonero 4 D erimu obubonero 3 E erimu obubonero 2 n'okuzinga omupiira nga bwe twakuyitanga n'ogusamba mubeeramu akabonero kamu. Kati obwo bwe bajja bagatta nga babikubisa mu bubonero muyizi bw'abafunye bwonna wamu okubanga bamusengeka batyo okugenda maaso mu tekinologiya kuno koddwayo nnyo. Ate era tugenda kubanga twogera ne ku nsonga eya minisita Muyingo gyagambye nti omuyizi bw'oba teweesobola toweetuulako. Waliwo enteekateeka banaffe bano abawola abayizi okugenda ku matendekero ga waggulu batuula Wandege yawali nti kyekiseera kati okusaba kati n'ebikwetaagisa n'ogenda n'omanya biki bye beetaaga n'osaba gavumenti n'ekuyambako okusasulira singa oba tofunye bubonero buno bukutwala ku matendekero aga gavumenti ate nga tolina nsimbi zesasulira. Gavumenti ekuwola bw'omala okusoma n'ofuna omulimu essente ezo ojja osasula mpola mpola. Robert Mutebi twagala okutunuulira ku nteekateeka eno. Minisita atugambye nti ate abazadde abamu bagenda ogijjukira ng'obudde buyise. Ojogerako ki nti ne gavumenti erina enteekateeka okuwola abo abayizi abatalina busobozi ate nga tebafunye bubonero abo batwala ku gavumenti ne bagenda maaso n'okusoma. Yazibadde ensonga 2 zayogeddeko. Ensonga emu yeeyo era gyasembezaayo naye nga mu kusooka yasookesezza ensonga ey'abayizi okubalabula kukyamuukirira ng'ebibuuzo bifulumye oli
oli nalowooza nti oba oliawo asobola okugenda ku institute mu university oba ku institute n'akola course ye gy'alowooza nti ejja mugasa so nga temugase abayizi abalabudde nti bw'oba ogenda okusaba oba oliawo course yonna ey'okukola laba nti osaba course enaakuyamba ate mu mulamu obwa bulijjo atomala gasaba course lwa kinyomo oba lwa kulowooza nti bangi bagigenzeeko ate ng'ojja givaamu nga ate atolina kyoganyuddemu ku kino kirungi nnyo nti bagenda kubanga bawola abayizi bano bangi badde tebakimanyi naye obuzibu bubeera mu kubanja ng'abayizi oba oliawo bamaliriza okusoma nti bangi ate bagenda maaso n'okufuna ssente zino nga bwakyogedde tulabye n'aba universities abaweebwa ssente naye ne bafuluma nga tebalina mirimu ate nga gavumenti ssente zaayo ezaagala kakati awo wali akanyamberege nti omuwola ku level eno ssente n'olowooza nti oba oliawo bw'anaafuluma anatandikirawo okukola azikuddize ekintu bwe kitaba bwe kityo ate bagenda kubanga bafulumira mu pressure ey'amaanyi tewali kintu kiruma nga kutandikira mu bbanja ng'otandise okola bizinesi yonna oba omulimu gwonna n'otandikira mu bbanja abantu abasinga abakola aba ayagala kutandikira mu magoba oba kutandika ng'afuna akasente neteberezaamu Robert Kalema nawe ng'omaze okusoma bw'onaatandika ate okola mu akasente akasooka oyinza okugamba ngenda kaguliramu mama wange ne taata wange gomasi n'ebiringa ebyo naye akasente akasooka ng'olina kasindika mu ministry osasule ebbanja oba abasinga kuffe ate nga akamala okusoma twali tulowooza ebintu bingi nti njagulayo ekitanda ekirungi hufa music system n'ebiringa ebyo naye tewali bulamu buzibu nnyo nga kutandika nga emisaala oba ssente ezisooka ate zirina kusasula bbanja n'olwekyo ekintu kya minisita Jesse Muyingo kyayogeddeko enteekateeka eyo simbi n'akatono asinga oba oliawo abanagijjamu ekigambo kuwola abantu bano ne baba nga babayambako ku mbeera emu oba endala kubanga ate bajja kufuluma nga balina pressure ku mitima gyabwe ekintu kyendowooza nti kiyinza okutaataganya obulamu bwabwe. Bantu bameka byabayizi bameka ebikyali ne ministry oba ne UNEB byekyetegereza balabenga obanga kuba ekisinga okuleeta kino kwe kukopa basinga bagambye otunulira kino na kino abayizi bano baba bakopye naye bibuuzo byabayizi bameka ebyo byebakyasigaza mu nteekateeka eyo. Ebibuuzo ndabyeko wano abayizi 126 bye bikwatiddwa era babawadde ennaku 15 okulabika nti bagenda ku UNEB okubifuna. Omanye empapula ziba nnyingi wano kumpi buli statement ya muntu ayogedde tubeera nayo so okutandika okubyetegereza kiba kiwanvu naye akusinziira kati ku statement ya secretary wa UNEB agambye nti okopa ku mulundi guno kwabadde kutono tekwabadde kw'amaanyi nnyo bw'otunuulira bwe kyali mu mwaka 2010. Abalabi baffe mujja kunzikiriza male kulaba kituufu wano minisita bwakirambise naye nga bagambye nti abayizi oba oliawo abakwatiddwa ebibuuzo byabwe obutafaananako na mwaka guwedde bakendeddekoko bwogera 126 ya 126 ye 0.12% ebibuuzo byabwe tebirikomyewo bano babadde mu centers 26 okusinziira ku ssabawandiisi w'ekitongole kino ekya UNEB naye nga bano okusinziira ate ku ssabawandiisi agambye nti okukoppa kuno ate kwabaddemu oba oliawo obubadde oba obukodyo bungi kubanga abamu bafunye kibayita external assistance ekitegeeza nti bayambiddwako abantu ab'ebweru abalala kyabadde mu koppa nga basubstitutinga scripts kati Kalema nentwala script yo ate gwe n'otwala eyange kubanga gwe mugezi nze nonkolera nompa substitutinga scripts smuggling of unauthorized material into the examination room ekyo nakyo kyabaddemu wamu ne kibayise impersonation oba abantu abamu okwefuula kibatali oba okujja ne bakolera abalala era nga mathematics biology ne chemistry ze subject ze banokoddeyo ezasinze okubanga zikoppebwa naye nga 126 bokka be bakwatiddwa ebibuuzo byabwe mu lutuula luno olw'omwaka oguwedde. Danny Odong secretary wa UNEB ssabawandiisi wa UNEB ayogedde ku kintu ekyokubuzaabuzibwa mu bibuuzo mu nziramu y'ebibuuzo ono bamubuuzizza kirala ate n'addamu kirala kiki kyolaba banafu abasomesa kibalina okwenyikiza nti abayizi bakuyita misfiring abayizi ne babeera nga tebabuzibwabuzibwa mu kuddamu ebibuuzo nti ekibuuzo ekiriko discuss baba balina okumanya nti oleeta enjuyi bbiri olwa positive oba olukkiriziganya n'olwo oluwakanya ate era n'owumbawumba ensonga eyo kyokubuzaabuzibwa mu kuddamu ebibuuzo nti kyekyasinze okusuula abayizi abasinga.
ya kituufu nnyo abasinga ekibuuzo kino kyabayisiza bubi nnyo enteekateeka okusinziira ku bibuuzo engeri gye babuuzibwamu alese n'ekyokulabirako ekyabannaffe abakola subject ey'oluganda n'agamba nti bababuuza emitendera eboolyawo egy'okufunamu omukyala kubanga ekigambo kasuze katya kimuwadde hard time kimuwadde akaseera kazibu okwogera n'agamba nti baali baagala beetooloolere ku nkola eno ey'edda traditional norm eno mu Buganda eyakasuze katya naye oli n'abanga ya tukiyita beating about the bush oba okusakamulocutinga n'abanga yeetooloola okuleeta ekintu kimu kino naye nga kyaleeta ddala si kyekyo ekituufu abasinga babadde bakolera nako guesswork nga oli ateebereza buteebereza nti kino nakino kirabika kiri bwekiti ne bwekiti ate obuzibu obusinga okubeera obw'amaanyi era obukyaliwo mu kiseera kino kwe kuba nti abayizi ku mitendera egy'enjawulo naddala ku O-level ne A-level abakyakolera ku cramwork nti abayizi tebakyasoma bino byagenda mu bibiina abasinga time etuuka ne babawa pamphlets ne batandika kusoma busomi bintu biri mu pamphlets kati ate nga mu pamphlets tebasoma kukwata asoma busomi kukuraminga bukuraminzi ate nga n'abasomesa abamu basomesa baana bibuuzo nga ye amugambye nti kino nakino akiteekwa okujja n'amuwa ebibuuzo 20 n'amugamba nti ku 20 ebibuuzo 5 ojja kulabako ebibuuzo 3 by'onaaba oyagala okuddamu kati ekyo ne kireeta obuzibu bogedde ku nsonga nnyingi ezirabika nti zezabaddemu emberebezi eyasudde abayizi naye nga okusinziira ku bakirambise bagamba nti okukozesa okukuraminga ennyo n'okukozesa buno obutabo nga oli asoma abasomesa tebakyayagala nnyo genda mu bibiina bye bimu ku bireese obuzibu obungi mu nteekateeka y'ebibuuzo eby'omwaka oguwedde naye ate era bwe babanga banyikiza curriculum eno empya bagamba nti abayizi bagenda kubawa obudde obwo okuva ku ssaawa 8:5 okutuuka ku ssaawa 10 nti bakozese obudde obwo okutunula mu pamphlets obwo mu bitabo ebyo ebyenjawulo bo beekolere okunoonyereza okw'enjawulo tebeera nga ate nga enteekateeka eno neekotogerwa ate bwe batugamba nti bwe bakwata obukusu ebiri mu butabo buno ate tebayita bulungi. Kalema bw'otunuulira ku syllabus empya n'ebigirimu ebisinga obungi bw'ogitunuulira ennyo syllabus empya egenderedde nnyo kuteekamu abayizi bano ekintu ekyokukola ebintu n'emikono bagadde nnyo gavumenti erabika eyagala tujja ku nsomesa eno ey'Abangereza aba ey'abafuzi b'amatwale gye tuba tutambulirako ennyo naffe tubeerenga bo nti omwana agenda n'enkola gye bayita ey'akaliba akendo okalabira ku mukonda kati mu mbeera eno abagala nnyo okukyusa system eve eno gyebadde ey'okusomesa nga theory ne bakusomesa Canadian prairies nga togenda na kulinnyayo ne jjajjawo tabeerangayo abatutwale ku nteekateeka eno ey'omuntu okusoma ebintu byakwatako n'emikono gye nga omwana kyangu okuva mu S4 nga asobola okwekolera entebe okubajja entebe asobola okuzimba asobola ng'alina basics ezo ng'alina ebisookerwako ebisobola okumuyamba mu bulamu bw'ensi eno bino byonna ebirala revision biki kutunulira pamphlets na biki ebyo bijjamu buzi mu kintu kiri naye bagala this time round omwana bw'abanga ayagala kusoma IT ayagala kusoma computer ayina budde ki obumutwala mu IT room okusoma ebya IT okusoma ebya computer okukukuka mu bintu ebyo ye byayagala okubeeramu than okumusomesa n'omupakira ebintu nga kokawa growing in Ghana n'ebiringa ebyo ebitagenda muyamba mu bulamu bwa bulijjo kakati essaawa ezo ezateereddwawo okubira ddala ku ssaawa ezoyogeddeko paka eri wansi zigenda kuyamba ng'abayizi bano buli omu okwezuula ki kyasobola okukola buli omu ajja kuba nga kyalinamu interest kubanga tukula tulina ebintu bingi bye twegomba okubeera abasinga twegomba okubeera badokita nga tukyali bato abamu bazimbi engineers na biki okiraba tubeeramu n'ekintu ekyo tewali muntu yali agambye nti batono nnyo abaana ababanga bakyali bato nagamba nti ayagala okubeera omusomesa abasinga ayagala kubeera pilot ayagala kubeera engineer ayagala kubeera dokita ayagala kubeera ki okiraba nti sciences tuba tuzaagala okuva mu buto naye wakati kati wano waliwo wetubulira kati kyekyo kye baagala okuteeka mu baana bano nti bw'obanga onayagala okusoma sciences n'okubeera
dokita saawa ezo okuva ku 7 paka kweyongerayo bakufunire emmese otandika ozisala bw'ozizaawo bw'ozisala bw'ozitunga bw'ozizaawo mu mbeeremu oba endala nze ndowooza nti enteekateeka eno ejja kuyambako ejja tujja sayidi eri abaya b'emizannyo omwana omusambi w'omupiira tandika saawa ezo okutraininga kaliyayo tandika ogidevelopinga than bino ebya extracurricular activities bye bagamba nti birina obudde bwabyo nakki so enteekateeka ya curriculum empya ansuubira egenda tuteeka nnyo okukwata ku bintu bye twagala okubeera than ate biri okubiwulira obuwulizi nga ensomesa ya Uganda bwebadde. Kubavumirira obulimi kijja kuba kiyamba naye ku masomero agatalina wegalimira singa gaba gagadde okutwala obulimi nti musobola okukozesa enkola eriwo eya urban farming abasinga balimira mu Bukutiya kati nayo ne mugisembeza mu kifo ekyo ekifunda wawaddewo abadde abemulugunya nti kufe abatalina ttaka ddene tuli twagala okusomesa ebyobulimi omuyizi abeerenga amanyi ki twagala okusomesa ebyobulunzi naye musobola okukozesa ekyo ekifo ekitono okubaako ne bwe muyigiriza abayizi naddala mu biseera ebyo ebya curriculum empya batubuulidde ku nsonga ey'abayizi abayizi naddala banaffe abeegatta ku siniya ey'okutaano abegatta mu kino batunuulidde abawala abegatta ku siniya ey'okutaano nga bali mu masomo aga science minisita agamba omuwendo guno gukendedde nnyo abawala bakakibwa okukola science ku A-level agenda okutuuka ku manya ku O-level agenda okutuuka ku A-level nga morale eyo emuweddemu olaba nsonga kyeyo ereetedde abawala okukendeera oba waliwo ebbula ly'okunyikiza omwana ono ne bamutegeeza nti bw'oba okoze science amasomo g'osobola okukola lye lino na lino na lino na lino oba ojja kukuguka mu kino na kino na kino. Neyanza nnyo neyanzige ebintu ebimu naddala amasomo gano ng'aga science factors nyingi eziri mu muntu okutwala science ezoba obutazitwala naye nga ekisinga obukulu ekimu kibeera buzaale gyova kizibu nnyo kalema okubanga ova mu famire nga famire y'abasomesa n'oba nga tojja kuzaala mwana asomesa ekyo kyo kyetegereze nnyo so lineage eno ematalinga nnyo ne genes omwana zaba yafuna okuva mu bantu abamuzaala abasinga kibagoberera osanga famire nga nsayansa nga yonna ya sciences bw'osanga eri nga yalimu okubala wallahi ne bw'okola ki aba omwana tajja kumanya kubala oba science subjects naye ng'oggyeko ensonga eyo waliyo factors endala oba oliawo eziremesa abawala bano okutwala sciences ekisooka embeera gy'oyinza okugamba nti pride abaana abamu abawala balina embeera eyo etayagala nnyo kubakola bintu bye bayinza kubataataganya kubanga science subjects bw'ozitunuulire ezisinga ziri practical ebintu bino bw'otunuulira amasomero gye twasomera abaana bakolanga sciences batunuuliranga kabe muwala kabe mulenzi nde bwamulengereranga ewala ng'omanya nti wa sciences tebasanirira nviiri tebalina budde bwa kino babeera shabe n'ebiringa ebyo kakati omugigi gwe tulimu guno ogwa basire queen n'abalinga abo guleetedde nnyo abawala kati mu kiseera kino okulabika nti ebintu ebibataataganya tebabigendamu baagala bintu bya museetwe akola literature era nga bw'obamanyi okwogera luzungu olwo akola bintu bitabatawanyanga katugambe art subjects katugambe naye bino ebirimu leero leeta kino enkyaleeta kino leero kola kino likola kino bibataataganya nnyo kugamba tebakyayagala nnyo mbeera ebasumbuwa mu masomero gye basomera kubanga abasinga kati embeera yakyuka bava ewaka balaba buzannyo balaba biki baagala okukola kati ebintu ebyangu okusinziira ku background ne gye bava ate n'omusaayi naye omusaayi ku kino gumatalinga kitono ntegeeza genes eziba zaasibuka mu famire ku butya oba oliawo abantu gye bazaalibwamu naki kye bazaalibwamu nakyo naye ekisinga kati obukulu kwe kuba nti ensi ekyuse naye bw'ekyuse ekyusizza n'abantu naye nga basinza okukyusibwa bwe baana abawala nti kakati balimu olwo olw'ematiro olwo tetujja kukola bintu bituddugaza tetujja kukola ki baagala bintu bya kumukeeka kwegamba baagala nnyo ebintu byakaweweevu okusinga ekirala kyonna kyova olaba nti buli mwaka oguyitawo namba y'abawala abakola science subjects edropinga gradually naye nga egenda ekendeera mpola ekintu kye ndowooza nti ministry erina kitunulamu balabe butebe bayinza okukikola kuba twetaaga badokita abaengineers n'abalinga abo abakazi mu kiseera kino naye eyo nze ndowooza
ndowooza y'emu ku mbeera kubanga abasinga amasomero agasinga okubuyisa abaana mu science subjects gali mu kibuga ate mu kibuga mwe muli ebisikiriza abaana abawala ebingi ennyo ate nga science subjects zeetaaga concentration bw'oba nga toli concentrated kizibu nnyo okayika nti okola science ezi nga bwe tulaba mu kiseera kino nti ebibasumbuwa n'ebibatwala omuyaga ogubatwala mungi nnyo okusinga ate abalenzi. Okay, tumalirize n'ekya ministry kyeteeseteese eri abagenda okwegatta ku matendekero aga waggulu okuva mu mwezi ogwo ogujja ogenda okutandika ogwa Maachi erugogaawo babateekedde buli kimu bakireese mu kifo kyekimu we bagenda okubanga abakunnyonnyola singa oba okoze kino na kino kyekivaamu naddala abakwabo abagenda okubanga basoma enteekateeka eno olaba lwaki tekkirira wansi nebeera nga omuyizi aviirayo ddala ng'amanyi nti ndi mu senior 4 naye ku senior 5 ngenda kukola bwenti ndi ku senior 5 ku senior 6 ngenda kukola bwenti mu university ngenda kukola bwenti okusinga bw'amaliriza kati nga bwe bakiteeseteese nti wano amaliriza senior 6 olwe bagenda okumutunuza mu biki byasobola okukola okuva ku kiri ekya minisita kyatugambye n'akubiriza abayizi obutamala gasoma. Kalema bw'otunuulira amasomero oba oliawo g'oyinza okugamba nti galumirirwa omuyizi nga ffege gye twasomera Lubiri SS gye nasomera Nest High School nasomera mu kibuga nze gwolaba kati bw'otunuulira amasomero ng'ago amasomero agasinga obungi agabeera ne bakansalas agabeera ne badoosi gabeera n'abantu bangi ababeerawo okuyamba abayizi asinga baba baselectinga oba okukyuzinga subjects ze baba bagenda okukola kino kyekyawukana nnyo ne ministry kyereese eyinza okuba yalwawo naye masomero agamu kibadde kikolebwa nti omuyizi bw'abanga alonda subjects zagenda okukola abasomesa bano naddala ku masomero agafaayo agataagala ssente naye nga gatunuulira future ya muyizi babadde batera okulungamya abayizi bano ne bagamba nti Robert Mutebi wadde biology wamuyita bulungi naye chemistry yakulema n'okubala sisuubira nti bw'onaakola meega eno ojja kuyitawo bulungi nedda however much nti oyagala kubeera mu science oba oyagala kubeera kino naye eno gye wayise eno mu history geography naki walabika ye wali omukisa kubanga wayise entrepreneurship akamasi wamukola bulungi na kino wakikola bulungi bino bijja kuyamba okulayika nti ofuuka kino oba A-level ate oyita bulungi mu kino na kino okulungamizibwa okwo kulina kutandikira mu masomero nga tekunnatuuka ku level eno ministry gye yeeyogeddeko olunaku olwaleero abayizi ne babalungamya okuviira ddala wansi nze kyova olaba ndi muwagizi nnyo wa curriculum empya nti abantu bagenda kwezuula bokka na bokka nga bayambibwako abasomesa abo abatendekeddwa naye nga mu masomero agamu muyizi alungamizibwa ki ekiyinza okumubeerera ekirungi okukola okusinziira ku bwaba yayista O-level nga agenda ku A-level kino kyandibadde nga kiteekebwa nnyo mu masomero oli n'alungamizibwa ne tutagenda bugenzi mu A-level lwa binyumu na kwagala ssente kubanga osanga omuyizi nga bwe yali mu S4 ddala yasinga kuyita science subjects arts naye olw'okubanga yayitayo science subject emu oba olw'omukisa oba olw'ensonga endala ate ne baba nga bamuwa sciences n'atuuka eri n'atomera ate ne yejjusa so mu mbeera eyo ndowooza abangi badde nga amasomero kino gakitaking up ne gatandikira awo okulayika nti abayizi balungamizibwa okuviira ddala ku mutendera ogusooka paka kumpi bwaviira ddala ku secondary school level. Tweyanziza nnyo tweyanzege Robert Mutebi akasembayo nga tumaliriza ku olunaku olw'enkya twagala kweteekateeka nga bukyali tugende mu kusaba okuyita mu kiro ku Kananilandi okufundikira omwezi ogwokubiri akasembayo koyinza okuwa omuzadde ali eyo ayisiza omwana omulungi bakugambye nti okumanya ebivudde mu bibuuzo bino ekinene ennyo ojja kubimanya mu ssaawa 8 nga babitaddeyo ku mutimbagano ng'oyita ku SMS eri gy'oweereza ate n'amasomero ago nago okubifuna akasembayo Robert Mutebi nga tuwumba ensonga eno. Nzikozi nze ekyenyinza okusembyayo mu kiseera kino kiri kimu ku just kuwa bayizi bano abatudde A-level amagezi nti bw'obanga ogenda kusaba course yonna gy'ogenda ogisaba ky'ogenda okukola ate nandyagadde oba oliawo ogoberere ekyo ekiri mu mutima gwo mu mbeera emu oba endala singa togoberera ekiri mu mutima gwo ogenda kwesanga nga oba oliawo ofulumye ate okujja mu nsi gye tuli eno nga ddala tolina waaka nga enjogera y'ennaku zino bwegamba n'olwekyo agoberera ekiri mu mutima gwo bw'onaagoberera ekiri mu mutima gwo ojja kukola ekintu ng'okyagala naye bw'onaagendera ku binyumu nti abasoma MDD bangi abasoma kino bangi ate ojja kwesanga nga ofulumye nga tolina kintu na kimu ky'ogenda kulabika nti okola mu ggwanga lyattu Uganda.
bwe bitu bibadde minister omulaba kati ali mu nteekateeka ezirabika nti zifuluma OPM wetuli osawa zino ate alabike nga yeeyongerayo ku mirimu gya gavumenti oba egy'eggwanga Uganda emirala mwe mubadde balabi balungi okuviira ddala gye twatandikidde paka saawa zino kutegeezeza nti minister ate ali mu nteekateeka ezirabika nti zimwongerayo nga bwe tugenda maaso n'okulaba awo tuli butereevu wano ku OPM mu kibuga wakati okubatuusaako era we tusinzidde obatuusaako buli kimu nga bwe kibadde ekitambula. Ttiimu yange gye natambudde nayo olwaleero ebaddemu nze kennyini Kamakwogera Robert Mutebi nanyini Field kitonde kijja mbadde ne Kasirye Dennis Tata Klein nembeera ne musajja mukulu Eric Pinkson Isebalamu asaako Peter Bunyasi eyatambuza okulabika nti tukutuusa wano n'ekifaananyi ekyo ekya minisita w'ebyenjigiriza omukyala Janet Kataha Museveni nga yeeyongerayo nze ne ttiimu tubasibulidde wano Robert Kalema weebali nnyo ne ttiimu yonna bwe tukoze mu control room n'abalala abakwatiddwako ensonga eno tunalabagana ate olundi nga tuze n'ebikira ku bino ebya Salt TV mubere bulungi tweyanziza nnyo tweyanzege ekifaananyi kyo gwewunzisa nakyo emabegako wali awabadde amadirisa abakola metal works and fabrication be bakola ebintu ebyo era nga bino obukugu obwo obufuna ng'obujje mu tertiary institutions abalala ne bakola furniture ye carpentry and joinery amagamu ku masomo agakuteekera ddala mu bye tuwebadde twogerako nti hands on skills wozifunira webali nnyo bubalira ddala gwe munafa twegaseeko ku Salt Television tutunuulidde okufulumya ebibuuzo ebya senior ey'omukaaga ebifulumiziddwa olunaku olwaleero ku office eya Prime Minister mu Kampala wewatera okukolebwa emirimu gino. Prime Minister wasaba Minister yakulira emirimu gyonna egikwatagana ne gavumenti nabwe kityo baba bakikolera nnyawo oluusi ne bakikolera ku kitebe kya UNEB singa we kiba kyetaagisiza ekitongole ekifulumya ebibuuzo bino bekibivunaanyizibwako ye Uganda National Examinations Board bakola